kibuga wano Kampala eyoha naye nga ekigirese bulwadde bwa Honorable Ssegirinya Fomitembos kaakati Honorable Ssegirinya kituufu mulwadde n'okusinziira ku mboozi gye nafunye okuva ku ku bajjanjabi beera nda jjajjizanya olunaku olw'enkya Ssegirinya mulwadde kuba mu bye yangambye butuuseeko nti ne Ssegirinya bamukyusa omusaayi buli lunaku ekyo that's what I was told Ssegirinya tasobola kulya aliira mu kapiira ebyo byakoze eki byagambiddwa Ssegirinya alina okulongoosebwa kaakati naye Ssegirinya mbaka wa parliament Ssegirinya the fact that mbaka wa parliament tali nga ffe era ebisinga okutukanya nga ffe bawanayinki yengeri ababaka ba parliament ssente gye zibonoonerwako nga bagenda mu malwaliro ag'ebweru nga ffe ababalonda tusigadde Kampala ekyo kigenze mubaka ba parliament aba NRM n'aba opposition nga tekiboola Honorable Nambozi yagenda ebweru bamujjanjaba Honorable Zaake yagenda ebweru yakola ki yajjanjabwa so emboozi ebaddenga naye lwaki ababaka ba parliament kale kibaddenga bakisonzekanya ku bagundi ba government lwaki mugenda ebweru okujjanjaba ne mutatereza government eno ekoze amalwaliro mulago weeri kiruddu weeri n'amalala mayitirivu nnyo kati ate ekibuzo kizze ku Honorable Ssegirinya kati ate bulijjo kyetuvunaana ate ye tekyamukoleddwako kyokka ate nga kimukakatako okumuweebwa ava Kawempe amalwaliro mu Kawempe temuli ekyo kati ekyo nga tuvudde ku ekyo bulijjo ekitukayanya nti waki abakungu abo abanene bagenda ebweru ye bwe yagenze tali ku ssente ya gavumenti ate nga kimukakatako ekyo tekyaliwo era abantu kati mwene emboozi mulimu ebintu bibiri mulimu amateeka mulimu n'obuntu nti from day on Ssegirinya abadde akaaba nti bannange ndi mulwadde tewali atawulirako nti Ssegirinya muki mulwadde kiringanga bwe naasinzira nengamba nti bannange nze nkya sigenda kukola office wansi bonna nibakikola ki ne bakiwulira naye nekiteeka mu buwandiike nti bannange nkya sigenda kukola kugambye kankuwa example ife kati nga wano omwaka guba gutandika batugamba tu feeling in leave zaffe n'oteeka munoga lunaku weeru tinayo tindi bagenda ku leave naye time weetuuka abasajja ne bakuwa akapapula ne weetaza akapapula ne banga fomu eri abatayi naye nga buli omu yali akiwulirako naye nga mu mateeka tekina bwekikola ki bwekiwandiikiddwa kati omuntu wa bulijjo bw'akuwulira ng'ovaayo ng'ogamba nti sikimanyangako asobola okulabanga mu nnanfuusi kubanga ayogerwako abadde mu mawulire n'okugendako okwebweru kyali ku social media ne ku TV twakikola ki twakiraba naye ate mu mateeka tekirina we kiri kaakati ze versions bbiri tiimu ku nuupu ne ku parliament bagamba Ssegirinya bwe yali afuluma teyabategeeza officially kiyinza okuba bakimanyi n'okiwulira baakiwulira naye teyabategeeza officially ekyokubiri waliwo procedures eziyitibwamu omubaka wa parliament okufuna facilitation oba okufuna obujjanjabi bwa gavumenti waliwo processes empapula ezikola ki Ssegirinya teyazikola ki teyazikola kaakati tusooka ompendowooza Bobi Wine Honorable Nseko yasooka okuvayo ku social media okugezaako okwagala okutaasa Ssegirinya nga mulwadde naye katalina buki bujjanjabi naye ekibuzo kisooka okubuuzibwa Honorable Nsereko nti gwe omubaka wa parliament nga Ssegirinya talina bujjanjabi wa wandisoose okuddukira kuffe mu social media oba kukubira bakulu kubanga waliwo ebintu bibiri Nsereko pozi kino kisanja kyakusatu nti waliwo ebintu bibiri nti waliwo ekyange nti wembanga nina insurance sente zange zibeerayo nina kuzireclaiminga nga maze okwejjanjabisa then waliwo n'abantu bensobola okugamba nti bannange mumpeereze ku ssente eza insurance odduka buddu swahili bazikuwa ez'abantu it is a process kati ku bubiri osalawo ki kaakati Bobi Wine ndowooza mu kwogera ndowooza n'amulumbamuko sooka ompe press conference gye yalimu abantu abamu baadde bagamba nti muganda waffe Ssegirinya twamulekeredde wadde muganda nti abantu abamu baadde bagamba nti muganda waffe Ssegirinya twamulekeredde wadde muganda waffe Ssegirinya yagenda nga ta communicatinze naffe oba ne leader of opposition oba ne parliament
still kitukakatako okumuyamba ye ne bwaba yagendera mu nsobi. Obulamu bwe businga obukulu. Ndi in touch era nayogeddeko ne Honorable Ssegirinya. Ssegirinya ne gyali ali mikono gya ttiimu yaffe gya chapter yaffe eye Holland. Be bamulabirira mu ddwaliro be bali naye. Naye era mujja kujjukira nti bannaffe bangi baadde bakozesebwanga ensobi. Omuntu yemu eyakozesanga omugenzi Katolo Bwama ensobi yabadde agezaako okukozesa Honorable Ssegirinya ensobi. Mwalabye nga Honorable Nsereko atadde ku Facebook ng'asondera asondera Ssegirinya ssente. Naye nze ndowooza ti ng'omubaka wa Parliament ate omugundiivu aba amanyi ekyokukola naye asalawo busazi kukola ekyo kyatalina kukola. Ndowooza nti kyabadde kyakuweebuula mubaka waffe era bwe nabadde njogera ne Honorable Ssegirinya namubuulidde nti si kirungi ate MP kweweebuula kwekkakkanya kuba ffe tumutwalira waggulu n'abantu abamulonda bamutwalira waggulu. Naye era munajjukira nti ne mu mbeera ya Ssegirinya nga mulwadde waliwo abo abaagala okikozesa nga political capital, abaagala okikozesa otuusiga ekifaananyi tya mwe muyina oyinza n'okujja n'agamba Bobi Wine gw'obadde olina okukwata empiso gikuba ono lwaki sigwa gikutte n'ogimukuba ng'ekibiina era ng'obukulembeze bwaffe buli mu palamenti bapushinga okulaba nga muganda waffe afuna obujjanjabi bwa deservinga kubanga mu mateeka alina okujjanjabwa era nga jjanjabwa palamenti. Naye ne ttiimu yaffe eri mu kukwatagana naye kubanga erimu gye mulimu gyali. Naye era njagala obbajjukiza nti ekikomye kati n'omulala agenda kuvaayo. Omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yadeeta etteeka ng'agezaako okubagaana okukozesa social media. Naye ate yakozesa social media si kutumbula munne naye kumukakkanya. Ffe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP ya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente baagala kumufuula asabiriza. Honorable Ssegirinya si beega. Honorable Ssegirinya member wa Parliament. Era bagezaako mupushinga nga babadde bapushinga abalala. Before long bagamba Bobi Wine tobuddeeyo kusasula biiru eno bafune engeri oba ensonga lwaki Anita Amongo oba Museveni oba Muhoozi ajje agambe nze kati nzijjeeyo nze kati nsasudde. Era mwabatunula enkaliriza mutunule musobole okulaba through that. Kati Kyagulanyi we yavaayo remark ye kati remark ye yaleese Honorable Nsereko ng'aliko obumasuka buli okubanga bagase waya z'amasannyalaze binaka ne mutabajja nabbi kuteeramu awo olwo batugambira awo nsimanya bayimbanga ne Bobi Wine bikoze bitya ani ayimba ne Bobi Wine Nsereko n'agamba ffe twayimbiranga Bobi Wine yali upcoming gwamanye endonge nonga mutubuulidde nga Nsereko yaliko omuyimbi naye yaleese bino n'agamba bwe yayimbira Bobi Wine nga be baggulawo kwefu buli jampa katwa nga be baggulawo atendera basebata babasudde ate kati n'aleeta yani eri wamala andete dabo n'abasokawo n'andeetera gundi y'aba Bobi Wine paka etuuse wano wetuli tayogera ku Nsereko iyo omusajja oyo n'agamba Bobi Wine bye mukoledde lwali batwala ettaka ly'Ebusabala namuyamba bwe baali bakola kina mu kampeni yamuwakuba ne ku ssente n'agamba Bobi Wine njagala ofune kadde okakkana ogembeko ensi kye wali onnyambye ogambe Nsereko nakolera kino ku bye wali onkoledde omponale Nsereko abaagala okamba siigira ekifaananyi Ssegirinya bwe mwamulaba akenese akoza aggwawo Ssegirinya olabako heda mutwe kichwa peke yake. Ssegirinya sikini yonna tekyatunuulikika ku bino bye mbagamba byalwatu naye abyogera. Era bw'omutunulako naawe emmere ekulema okulya si lwensoosa okulwanirira ali mu buyinike. Waliwo lwe yali aluuzinga ettaka ery'Ebusaabala yalaajanira nze mujje munnyambe. Najja saamubuuza wa kibiina ki ekibiseera ebyo yali teyeetabangako yadde mu kwekalakaasa wabula ffe twayimirirawo naye yadde yali talina kibiina okulwana ennyo okulaba nga tebamuggyako ttaka abaana be bwe bajja muwoga abatwala ku ssomero. Saamubuuzaako oli wa kibiina ki
njagala ayogereyo omulundi gumu lwe yannyamba oba lwe yayamba omuntu omulala. Yatuuse n'okugamba nti Katolubwama abadde ayagala kukola Ssegirinya nga bwe yabeererawo Katolubwama nenga kwega eriyo bekyaluma nze okubeererawo muganda wange Kato kwega abaali bazze kuziika kakasa nti ddala obeererawo munno nemmanya nti efitina enge n'enkuubiiru zitambulira mu mitima gyabwe. Tampangako ku muzindaalo kuyimba kuba yali muyimbi wa wansi ate kuffe. Alingawo Menton Prince naye ng'ayimba bulungi kati bamuyita Muhammad Nsereko. Naye yali muyimbi wange. Talimbye kituufu. Twayimbanga ffenna. Ye yayimbanga ne Master Parrot nga tuyimba awo ku pub Texas nga tumayiminga. Nga bayina akayimba kaabwe ani oyo namuleme ani oyo namuleme azze okuntwala. Kaakati nga gundi yayimba ekyo Parrot nga Bobi Wine yaddamu nti musajja w'emmotoka namuleme musajja w'emmotoka namuleme nze nga nze Menton Prince. Nnyo ge mazima yali ayimba ne Master Parrot ng'akontrolinga ebyuma ye Mashajje ye DJ yafiira awe Nankulabye emmotoka bwe yeetomeramu n'ekutukamu emirundi 2 ku muti yo yatomera omuti oyo teyamuziika nze yatwala omulambo gwa Mashajje ne tumuziika eggombe ekyerimu. Menton Prince obuzibu buliwa? Ensonga zazagu tazitadde mbaleni honorable Nsereko baleni naye mu byonna waliwo ebintu bibiri nga bwe nagambye mu buntu tisinga omuntu abeera mulwadde what do we handle first? Ti procedures za parliament ziyinza twala bbanga ki omulwadde alinda bbanga ki parliament egenda twala ki wambe honorable Ssegirinya yayogeddeko yagambye nti Bobi Wine twagala atuwe ku mpapula bwe yagendera ebweru oba ddala ssente za parliament ze zaamujjanja oba abantu tebaasonda aba ntegeera so mu gundi ya honorable Nsereko eraga nti nno yali assistance esobola okubeerawo but n'abantu basobola okusigala nga bakwasizaako but ekibuuzo precedence gye tusetinga abantu okutandika okusondera ababaka ba parliament maybe naawe wakulu because weguli twasose wali twakoze ku macha parliament yaganye n'ababaka abagaba looni okuddamu okuwa ababaka because engeri gye baba banjamu bambi it is kind of embarrassing being their MPs. So byebyo naye nga kyo kisinga obukulu yo honorable Nsereko mulwadde so tubadde tusaba honorable Ssegirinya honorable Ssegirinya mulwadde so tusaba ekyo kyonna ekyetaagisa twaba deputy speaker yagamba family ya Ssegirinya ereete empapula bakiriyalinge asobola okugenda ebintu byabwe tujja tukyayongerayo emboozi okwongera okumanya kubanga ate honorable Ssegirinya ayita mu government ne bawandiikira embassy eyamuwa gundi visa ng'ayita mu government kati ekibuuzo ng'amaze okuyita mu government okufuna visa era ng'agenze nga diplomat ate lwaki askipinga okusayininga empapula ezimujjanjaba awe wali ekibuuzo ekikulu awo kubanga ayita mu government nga akozesa ministry of foreign affairs n'ayisa ne clerk wa parliament n'awandiika clerk wa parliament yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira ndowooza government newandiika ebbaluwa ng'ewandiikira embassy oba ntegeera nga bayanjula Ssegirinya ng'omubaka wa parliament n'agenda omujjanjaba byonna ne process y'okukima passport ne tuba ne tulina process y'okugenda okusaba omulamuzi amuwe passport ebintu si byakwogera ku ssimu nti mupe passport kakati ekibuuzo ebyo nabina nga bikoleddwa mu butuufu bwabyo honorable Ssegirinya n'asindikibwa ne Nairobi kiki ekigaana wakati awo medical body okufuna obukakafu nti Ssegirinya afuluma approving wakulu nnyo kale nga tumaliriza I'm a fan of comedy era buli wenda abantu nga ba comedian mbabasanyufu gye bali bano abaana ba TikTok